Zubeda ina amaje fwe twangidemu olwo olutalo nga yagambye abakulu b'eddiini bamukubiddeko abafamile bamukubidde ab'ekika bamukubidde yabagambye musooke mudde ebbali n'asaba kimu teri bingizaamu poliisi teri poliisi mu bino. Zubeda yatugambye agenda sabuukula era enkya agenda teeka press conference ya bivumo yagambye ayinayo ebipya bye tutawulirangako. Naye kati Fulufiga yamugambye nti enfulize nnema neewunyiza ne ngamba Fulufiga bulijjo alingiza bakazi banne ne banena kale nakubyemu akafaananyi ne ngamba naye egundi eyo bweba nnema enfuli butuufu annanga abantu balaba abawo gwasinga olingiza ennema efaanana etya banaze nange sigimanyiiko nze simanyi enfuli ennema efaanana etya nange simanyi buuza Fulufiga akantu akate nga kalema kwegamba nako ndolemwa abantu n'obulowooza nange ye yamulaba atya luno olutalo lulimu ebivumo ebipya bye tutawuliranga kyoba omanya bagambye mbuno Fulufiga simanyi muno alina oguvundu simanyi mbuno biki mbuno alina n'ekirwadde ekitawona baire nade simanyi muno alina ekirwadde nenga njabuuza Junior ye mukwano gw'ennyo ate ebyo byonna biba bigambo bya bivumo. Naye Zubeda sebo tagenda. Naye Zubeda alina amaje Junior. Zubeda alina amaje. Baida nalabye babiri nendabako ne Guy Rastom oba ye Sani. Oba bamwita Sani. Neba Sefco mwebali bana bangi. Kagatto ye yavuna. Ne Kagatto bana Kagatto asanyusa. Muzei Kagatto bagenda muka ne Muzei Kagatto tagenda. Ne Muzei Kagatto namutya. Yakwata Shalom wat nabagamba mwemba sobola kagundi kala Muzei Kagatto no sebo naye tagenda. Asanyusa. Avuma. Muzei ataine ebivumo. Naye ebivumo. Nakakasiza kino Zubeda nkoze. Inifuka kyakoze Muzei. Era kyenalabye kuba Zubeda yafunye amagye agataliiko muyambako ayina omuwala muddugavu bwati omuwala yakulukuse yesterday n'engamba ate Sefco gokyali ku muwala gende wa Sefco olabe nene Shalom bannange ne Shalom avuma Shalom ayina ebivumo byavumye omukadde Shalom ayina ekivumo kyavumye omukadde w'oku podium ngamba Shalom bayavaawa bannange neri ne gwanga liragawa bannange banaye Museveni atuleke Museveni atuleke kubanga ensi weeraga ffe tetunategeerayo ffe tuli mu nsi yakugendala olunaku nga lwakwevuma tulina olwasendi baati n'entambi ne Shalom olunalo lutalo wabeera olwamaddwaki andikiko ne sendi terunaggwa tukyalukumamu omuliro ne tujja tubeera n'olwa Fulufiga Zubeda ne coalition wabula ye eriyo coalition yenye coalition government nato bw'olumba omufe n'okoze eki otulumbye Zubeda tubeera n'olwa Donasia ne Kasenene ne Kasenene eba naye Donasia tate okimanyi Donasia azzeemu n'avuma ebivumo byebimu n'agamba omwana wa mune munaafaanana nga akanyonyi naye gwe akanyonyi sooka geraageranya ku muntu oteekota akaana k'emyezi ebiri akaana kalinga akanyonyi neno Donasia tate antalo mwana wani alinga akanyonyi mbuno omwana wa Kasenene simanyi muno omwana alina enviiri 3 omwana ku wiiki 2 omuteeka otya mu kamera alinga akanyonyi kyokka bye baamuwaabiddeko yesterday akedde n'abiddamu n'agattamu n'olusuulu bamuwabidde ozanya naye omwana tatya n'agamba mbu simanyi ye wano owuwe we yafa simanyi owuwe mwamuvuma ne mumulanja ndoozi obusungu gyabujja n'agamba naye nammwe mukisussa omwana wiiki 2 muteeka mutya bwe kati akaana konna kakyali bwe kati kalinga akaveera ke banunyemu yogate neŋŋamba ate waliwo omuwala TikTok eyazaala gwe bayita Bulina kye yakoze owa Bulina ate mbamutadde ku kamera yenna n'abeera ng'akakadde banaye Donasia yavumye omwana wa Bulina neŋŋamba ne Donasia obusungu abujjawa bana Donasia n'asobola entalo nno naye Donasia asobola entalo ebyaddala asobola entalo tubadde n'olwali Lipazo ne NUP Lilipazo alinganga agenda awanika naye katatandise kukola posti zikolima simanyi ati kati simanyi muno bakwasiza nange muzaaka wunga kange
simanyi ke nabawa nenga pazo nalinga naye ate olutala agenda oluvaamu amangu naye olaba mbuno tukuba abantu naye liri pazo akayana liri pazo tumugezezzaako ne liri pazo ekyo njagala kigamba liri pazo teyasobola kumuwangula liri pazo akayana awoggana takukkiriza kubaako kyoyisaawo liri pazo anaasoboka kati ate bwe tuva kweza entalo tuli ku Alien Skin nani ne Palaso timu no Justice ne Alien Skin yatajafuna amazima bayire bino kanjogere nga ndi serious Alien Skin taina justice nkiddamu gyagenda kufuna okujjaka ajja kuddamu akuwe wanaba takyusizaamu ekyo kyamazima kubanga kankubuli ekintu kimu Palaso yalaga nti Alien Skin akwatwako kati bangi basobola omukwatako ate kati ne bakimanya takyalina maanyi ge yalina before Alien Skin bw'atakakkane era ojjawulirayo omulanga amuyisizaamu empi 2-3 kubanga baali nabo be basinga obutiitiizi olutalo lwa Palaso lwaliwo n'abaho wali okyali ku ttiimu eyo temwadduka ne muva ne Kampala badduka ne bava ne Kampala okitegeera nze najje Kasese ku lutalo olwo bw'anaaba takakkanye kino Junior nkikubuulira quote my word Alien Skin ajja kuddamu akuwe ate bajja mukubako bamwambulemu n'empale bajja mwambulako empale nkubuulira kubanga bakozeeko effujjo bangi uli baatyanga nga balowooza alina gavumenti mugongo kati talina era alina kukakkana ge mazima naye bw'anaalemezaamu kanene akavimbo bajja kumukuba bajja muliisa n'ebikola nga tekuliiko yadde eggaati nga tekuli yadde ekinyeebwa akakakola kaagala okulya bajja kamuliisa ne mu nnyindo bakayiseemu so Alien Skin eno message mugimuwe sigamba mbuno bagamba gakuwebwa munno either kakkane naye bw'anaalemezaamu takyali mafia boss nga twalowooza before nze kasana mulabanga afubutuka mu kasolya ne ngamba teri kibanda afubutuka mu kasolya kasana mulabanga nga atawoza justice kibanda tabanja justice ogyenoonyeza so bino byalina okukkiriza agambe nti nali manyi ndi kibanda nasangayo kibanda owaddala wamulaba tatuma tawooninga asitukirawo gomanyi bameka abafaanana Palaso abali eyo bulijjo abaali batya nga balowooza omunene takwatwako so tali justice ebya justice babiveeko yesterday nabagambye either tumuwemu justice na mmere oba tumuwemu justice na ntume nejjaaso naatera okubeera waneeno ku TikTok mumuwe abagende naabo bajustice Justice na mmere ye munene kwabo mumuwa ekyo kisava kirina amabina kirina ebbeere liti kikyala kigira kiti kishagala mumugambe sebo wakabira twetonda naye olwa justice tukuwadde mono justice na mmere wuuyo teri agambayo naye mwasaba bana bakubulire Junior nze we namanyira muno Palaso tajja kusoboka nze natunuulira mukulu wa Palaso gwe yakoppako Kamiliyoni ye muntu asanga wa boda n'amukuba emiggo Kamiliyoni ye muntu n'owulira nti omuntu yagiridde mu nju ye n'atambula kati Palaso azina kuba ngo gambu justice ogijjewo eyo family twagyesonyiwa n'abapoliisi tugitya okitegeera ne poliisi egitya so nze ndowooza kakkane badde buzzi ku kikudowing board naye bw'anaalemezaamu era mujja kuba muli wano owulye nti bamukubye ku luno miggo bamukubye egy'akatale egy'omubbi w'akasimu bamukubye ne bamwambulamu empale why GP gyabadde agenze ku poliisi ebyo tetwagala manya Junior IGP wanasukusa fayiro za Alien Skin ku justice w'abalala y'omumanyi obungi nga tutandise kumenya abantu babanja Alien Skin justice ye abamanyi obungi so akkirize agambe nga wenzize enkosa bali nange bankosa tukirize olutalo bwe luba okitegeera naye bw'anaalemezaamu n'alemerako bano bakerementi kasazivuga basooka okudduka bamudogo bamulaba Kyaggwe eyo nga Palaso Kyaggwe gumanyi omuntu okudduka kumakya okuva otuuka eKyaggwe so ebintu goyinza olowooza mbaoli kibanda naye nga toli so nze baganda bange mwenna abali eyo Alien Skin nze simulinaako buzibu naye muwa amagezi akakkane bw'anaalemezaamu embooka egenda vuga oli Palaso wamulabye yaze n'amusanga yadde agenda mukuba akabuloka ku mutwe akakkuba mwene muwozaamu simanyi akutta akabuloka akakkuba endwana z'ababaana temubaamu biki nja mukuba akakalevu abeere nga takyasobola gaaya
ogwo omuddo gwe bagaaya kale yes ja kulaba nti nga mmalirizeeyo olwaleero njagala okutumirako ku bakwano bange abali mu ggwanga lya Amerika, London ne Europe. Mwebale nnyo n'okusingira ddala abansupportinga mu projects zange. Junior, I'm your ambassador in Kigali. Abali e Kigali mbatumiddeko nnyo. Kigali Rwanda. Ninayo abawagizeeyo e Rwanda, e Kigali kitegeera. Baagala nnyo 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 nnyo. Ebisigadde which projects ojja zitegeera. Ojja zitegeera projects zange ze ndiko. Gwe tofaayo. Ebisingawo ojja bibuuza omukulu w'ekika kyo. Gwambuza which project genda obuuza omukulu w'ekika kyo ajja bikubuulira. Yes. Junior 2026 no change. Zubeda ne full figure. Nze sina ludda. Zubeda ne full figure bonna bakwano bange era mbaagala nnyo. Keep it up. Musigale nga mwevuma, we are behind you. Awangula gwe tugenda naye. Nze muna ebyokuvuma abantu nabivaamu ennaku zino. Oya n'otunuulira obudde bw'omala zitubula omuntu wanvuma babwa njogerako sikyamuddamu. Sikyamuddamu. Kuba kati ogera tuli obudde bw'omala oyina ebizibu onoonya fiizi atoyinza kudda mu bintu ebyo. Ebintu ebimu mu nsi olina obbiraba n'obirekanga weebiri. Because people are depressed. Ojayingira mu lutalo n'omuntu nga ye talina kyafiirwa. Naye ate nga gwe you have a lot to lose. Buli woyingira nga olutalo sooka omanye nfunamu ki, nfiirwa ki. Okitegeera? Nfunamu ki. Kati ebintu ebimu ogenda obbiraba obudde bw'omala n'abantu mwevume byetaagisa obudde obeere ku stress yayogedde ki nga singa okwata obudde obwo noddeewo ne weebaka ojja kulaba nga wate obulamu butambula nnyo. Abantu mwemanyize nnyo okubeerako ewaka. Obeereko ewuwo, obeereko n'abaana bo, olabe ku firimu, olabe ku Netflix. Abazungu kye batusinga. Omuzungu obudde bw'amala nga beevuma abumalamu ng'alaba ku mupiira. Mulabe ku mipiira. It's a source of relieving stress. People are stressed. Kitegeera. So ekyokubiri abantu baagwa eddalu. Ojja kuyoma n'omuntu nga mulalu. Nga golooza oyogera n'omuntu ategeera naye ng'oli yagwa eddalu. So abantu abamu mentally, they are mentally sick. Ekizibu ky'endwadde z'obwongo tusobola kulaba. Abantu bambala banywa balya naye baagwa eddalu. Bali mu depression. Abantu balina bipolar. Abantu ba narcissists. So obwongo bulwala. Nga olaba omubiri n'obwongo bulwala. Kati abantu b'ennyenje neegendereze nnyo. Nga nze bw'onvuma nga sinakuddamu sooka oleete ebbaluwa y'omusawo eraga nti obwongo bwo butegeera. Ko nze omala obudde nga gw'oliko nga gw'oyomba naye mulalu. Ekyokubiri abantu bakubye ebyeyo. Abantu obulamu bubalemeredde. People are failures. Abantu balina kiddako. Obusungu banoonya gwe babumalirako. People have failed. They are living bad life. So they are looking for ani gwe bamalirako obusungu. Ojayingirira obusungu obutali bubwo. Omuntu akubye ekyeyo emirundi 4-5. Obulamu tebukyuka. Kyokka gwe akulaba oli bulungi, oli onwa. Nze kyovulaba gwe nsinga simuddamu. Omuntu ng'akusinga okuba obulungi ne bw'onvuma sikuddamu. Kwa ntege nange nalikaawo by the way. Abamu we muli twaliwo okwo.
nga naffe tuli bubi tunoonya kye tulya tunoonya manya naye kati twebaza Katonda kyataawo twavaawo kati ate Junior ndabi tasobola kuddamu kukola nabikola kati ngate wembikola biba binzizaayo mabega nze nina abantu benneesonyiwa nga namwesonyiwa ne mupama nga ne bwanjogera kusobola in life if you can't let go togenda malako na bulamu. There are times when you have to sit somewhere noka omuntu ono avumya njogeddeko naye ansinga nga tewali kati oyo tomumalirako budde kogera kwekolako this service teri kitiibwa mu kwevuma. Bannange omuntu yavumya muzadde wange ebyo bireke era omuzadde aba yasigaddewo. You move forward. Kati nze ndira abantu bennapama nga nabazira babeera kuno banjogerako omuntu dabeera naye nga gwe tomuddamu because siri level ye. Kati waliwo omuvubuka bamuyita Lama nze sobola kuddamu Lama siri level ye. Oyo namugaana namuzira agezezaako nnyo kanjogere ku Junior oyo si level yange. Kwa abantu mbeetaaga buyambi abo abaana temubanyiigira mubasaasire just understand them embeera gye bayitamu you have to understand. Kati ze wano ku TikTok nina abantu bennazira nga ne bwanvuma simuddamu because ntegeera embeera gy'alimu ntegeera obulumi bwe mukisegeera ate si mu bubi by the way abantu mwe abateekawo entalo Junior ayogedde ku gundi tewali lutalo na Rama. Me I have no problem with Rama era Rama tabeereeyo neddeno oba nane balowooza mbu Junior mbwa sibaliiko. I wake up every morning leero ntaddeyo video mbadde ku party ya Ministry ya Lands ebadde ekoze party video yange gye mbadde having fun abantu nga ndina abantu abategeera nze emitero ekyo kye mutamanyiiko. Junior nina character nga 3 bwondaba ku social media ate Junior ow'emirimu aba mulala obulamu bwe butowe buli. You don't have to be very serious with life. Take it. So I have no problem with people here. Era nalabyewo n'abanjogeddeko mbu Junior simanya. You talk about me because you need the views. Bwoyogera ku Junior ku TikTok ojafuna views because 1 I'm better than you, that's why you talk about me. 2 I don't have time for rumor mongering. And thirdly, the bitter fact, I'll not answer you. I'll not sit there, but nange gundi I'm past that level now. I'm past the level of looking for what people talk about me. Kati gwamulabi buli kyompulirako kituufu. Whatever people talk about me, it is true. Sikyalina budde bwe nnyonnyolako. Woba omunaku teri akwogerako. Teri ajja kubuuza obwavu wabujjawa. That's the funny part of Ugandans. Woba oli ku boda toyina kyolya, nobody gives you time. Naye bw'omala ogaggawala. That's when people start. Oyo omusiyazi, oyo mubbi, oyo malaya, oyo kasita olina omuntu nga bamwogerako ebintu bino wammanga. Musiyazi, mubbi, malaya, mufere, ng'omanya yagaggawala. Ebyo kasita batandika obbikwogerako, you are doing something in life. Era buli woowulira omukazi ng'ayita munne malaya aba amusinga obulungi. Oyo malaya tasobola kuzibako omusajja naye yamukubbako. Kati buli woowulira omukazi ng'akozesa ebyo ebigambo to address another woman mbu oyo malaya aba amusinga. Okitegedde? Kati ebintu ebimu mu nsi bwe bityo bwe baabikola. Okitegeera? Teweetaaga kuyomba n'abantu. You don't have
to shout with the people or mwevume, it is not worth it. Techetagisa. Nze naino obutakanya ne full figure. Nenda bumalawo. Why? I kept quiet. Nekola ebintu ala maaso. Kati I'm happy. Ekyo nakera ku macha nekiteekako full stop. But mwemanyiza okomya ebintu ebimu mu bulamu obwammwe. Wake up one morning mukyuse ku bulamu. Kyusa ku bifo by'obadde otambuliramu. Kyusa ku bantu. I mean, n'ennyumba gikyuse setting. Learn to change in life. Learn to stop some wars which are useless. Entalo zotafunamu sente olwana zakimuka. Oli mukwereega n'abantu abaana badda ku ssomero. Banka siriipu tejja kubaako bivumo bimeka by'ovumye muntu. It will not. Landlord ayagala renti. Ebyo bye bikulu mu bulamu. Oyina abalwadde mu ddwaliro. Kati ofuna obudde obulingiriza oli omunaku anjogeddeko ki ebyo si kyabirimu. I found the essence of life. I found the essence of life. The death of my dad yankyusa nnyo endaba yange ebintu. The day my dad died, nakyuka engeri gye ndabamu ebintu. I'm more diplomatic in life. Nategeera nti ensi eno ebintu bye tusinga okuteekako amaanyi ne bye tuwa obudde bye bintu ebitagasa ate. Naye okwewa emirembe. Learn to give yourself peace. Wonsi teri agenda kuwa mirembe. Nobody will give you that peace you are looking for. Wewe emirembe. Yiga okwesonyiwa abantu. Yiga okutambula n'ebigenda mu maaso. Bw'obeera ennyo ku bantu tokulaakulana. Nobeerawo oli ku bantu, you will not move forward. Nze abantu bye banjogerako sibiinaako buzibu. Kwanze Junior bw'otanjogereko naayogera kwani. If you don't talk about me, I'm a brand. I'm a brand. I'm a social media power. I'm a brand. I have influence in this country. Nayogedde bwogezi kuli n'essomero. Abana batagenda kusoma bagenda bayamba. I'm a brand. I know myself. I don't need the validation. I don't need the validation. Chendi nchimanyi. Saachigula, saachyewola. So bw'oyogera tojja kinzijjako. Because manyi chendi. Kati entalo zenwana nzironda. I now choose which wars to fight and not to fight. In life, nonye entalo z'oboolwana. Ezimu zireke. Ezimu zireke baneze kuyiteko. Okole ebiddako. Ate obulamu bukole ki? Butambule yensi. Nze kati nnyumirwa bulamu. Ndya sente zange. Kyenkola omwaka guno, eat your money, go back to your home, eat your money, go back to your home, eat your money, play sex. As simple as that. Obulamu tobukalubya. Don't make your life difficult. Muri awo olowooza bizibu. Please, ebizibu tebijja kuggwayo mu nsi. Ate buli muntu alina ebizibu. Nosanga omuntu aganye n'okulya emmere mbwamu stressed, ebizibu tebijja kuggwayo. Ate everybody ali ku nsi kuno alina ebizibu bye. Buli omu alina ebimusumbuwa. And the best thing you can do to yourself is enjoying life. Regardless, we move. Regardless, we move. So learn to live with your problems. Togenda ng'ogamba abantu ebizibu bye. Bannange nze saalidde abantu bakusekerera. Abantu tebakyalumwa. Omuntu omugamba ebizibu byo oba tonnasimbula nga yakugeyeeza dda. Learn to keep your problems. Please be with them, but be happy. Regardless, we move. Kale nja balaba enkya. I'll be here on Saturday tomorrow.
twongere naye nga mbebaza nnyo abajja wano ne mundaba abateekako data waabwe. Thank you so much.